Munange yo gyempitira bampa ebintu byo taata njagadde mbireete mu lwatu ng'ate sinabizingeko olaba eyo nasanga omuvubuka labayo bwe yakusiiga mu kafaananyi nga olowooleza eggwanga okalabyako mazima mukama wange olaba omuvubuka nga yasiiga kano okalaba oba yalengera atya liri erikuumi lyerikambwe n'alisiiga diddido mukama wange olaba omuvubuka omulala nvuumulo omutegeera oyo gwe yasiiga mukama wange olaba eyo gye nabadde bampadde ebira oba mulimu nsujju olabe wali ludda wa kakati olaba mukama wange bwe nagenda eyo ku nnyanja ekiyindi twali nali mperekeddeko oli ng'afunye ekijuujulu mu kuwayira naye abavubi baayo ne bagamba nti batera okulaba amawanga nga gayina amagye ag'empingu kati nsebo ne bampa ndeete enkase eno nti NUP etandikireko mu kuzimba ejje ery'empingu ndowooza balaba wali kale mukama wange sebo tweyanziza nnyo taata era sebo sijja kwongera kulya budde okujjako okusaba ntambulire wamu nga bw'olagidde nange nja kutambula naawe gw'onaabajja gwe naalimisa tukyaza omubaka waffe omulungi ne bakulembeze bannaffe leader of opposition babakabo bonna secretary general waffe ne bakulembeze bannaffe abakulembeze b'omu kitundu mwenna meya aliko ne banno bwe mbweyagaliza basebo ne bannyabo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh lahi wabarakatuh zikiriza nange omukisa guno nkwewole nkukulise olugendo olutukuvu lw'obaddeko kulikirayo ddala era sebo nga bw'onnyonnyodde mbadde mbiraba n'ebiranga mbirengera wootabadde balowooza nti bakulivudde naye beerimba kubanga era sebo wootabadde ekibiina kyaffe kya Naggwano kyazzemu ne kimpa ekisanja ekirala alhamdulillahi rabbil alamin era sebo president wa NUP omujjuvu mpozi nga ndekulidde era abo bagamba nti bakulivudde obwesige bannakawempe bakuyinamu n'ekibiina kya NUP ekya Naggwano bwe kikuyinamu kyekyokka kye weetaaga okusigala ng'otukulembera era ng'okulembera abantu b'ekawempe. Abantu b'ekawempe bakulaza obwesige era nkakasa kiboogera bakyogera n'obuvumu era bakitegeeza. Nzikiriza sebo nkwebaze olw'omulimu guno. Otusanyudde nnyo. Feno twali twewaana era nga tusuubiza abantu nti omubaka gwe tufunye alinga Ssegirinya yennyini amusingako just bitabo na luzungu. Sebo tukoze bulungi nnyo. Abantu b'ekawempe wabibagambanga nga bo bagamba ebintu ebyo byonna byonna ojja bikola ng'entandikwa nga bo bamanyi osuubiza era kati balowooza wano otuukiriza. Naye nze kino sebo nkirabanga kisuubizo kuba ku mboozi ze tubadde tunyumya naawe twakkaanya nti abantu be tukulembera mu busobozi bwaffe obutono bye tukola tubikole singa bye tusuubiza wabula nga example y'ebyo bye tusobola okukola era bye tuteekateeka okukola singa batukwasa obuyinza bw'eggwanga mu bujjuvu. Basebo ne bannyabo gye buvuddeko twabadde twetoola eggwanga twabaddeko mu mambuka naye twabadde etteeso eyo etteeso bababbako ente zaabwe ze babalirira okuba mu nte bukadde 3 ekyo kyekimu ne Mwakyoli kyekimu ne wane Buganda Eruwero ne walala wangi nnyo ne babadde basuubizibwa okumala emyaka 40. Uganda ena ssente, Uganda ngagga
nti ssente ze batusoloozamu zimala okuliyirira abo bonna bonna abanyigiriziddwa n'okulaakulanya ensi yaffe naye kubanga ssente zibbibwa bubbibwa. So bwe twagenze etteeso ne tusayininga endagaano nabo nti ddala bye twogera tetubyogera bwogezi wabula tugenda bituukiriza era ne tubalaga n'engeri gye tugenda bituukiriza kuba ssente eggwanga liziina. Naye ate ne tukolayo akabonero akalala si kakutuukiriza wabula kakusuubiza ne tubawayo ente tonotono. Of course mwalabye Mukula n'Amongo nga banyiize nnyo bagamba lwaki mutulabisa kati abakulembeze mwenna mwe bali kujja omwana oyo mutwale waayo Mike wali his excellence agenda kusongeza eddwaliro ekyo kyakukwata mwawe microphone tugiweereza Sebo Mr. President tusanyusa okulabako eno mu Kawempe North Constituency nga tuli wamu ne tiimu Lukubita, tiimu enkambwe, tiimu ey'amaanyi, erimu Secretary General, erimu Leader of Opposition. Mukama wange tuli basanyufu nnyo okulabako. Olunaku lwa leero si lwa bulijjo Sebo. Kyova olaba era naawe atali siviliyani yeggwali wano ng'omugenyi omukulu. Mukama wange nkusaba otwale omukisa guno ogulewo wano Sebo, osale akaguwa kano. Ebirala tunaabyogera Sebo nga tukomyewo. Oluvannyuma lw'okusala Sebo tunaalambula mundaawo. Weewaawo Sebo. mu linnya ly'abantu b'e Kawempe North ne bannakawempe bonna ne bannakampala bonna okutwaliza wamu mu linnya ly'omubaka waffe Elias Nalukola mu linnya lya National Unity Platform zigulawo eddwaliro lino ku lwa Katonda n'ensi yaffe. So akatize mbani okolola mukunga yagala mpeya kadagala kasira kutesa so kamenza wali sali neso akokenyi mbando za tuwe kote kaina masiku anga ngakano kaina side effects zonna naso bawa wao ya dozi ngapa prescription ya waliwo mulaga nsobiwa sana idagali abalwadde of course this is just to introduce the place tukola also tuli basanyifu nnyo then jakongera obayisaamu tulabe ku departments endala because one ku reception so oli wala OCO bagezizo salmi clinic officer amaso gana ntawanya nani gakujawa yewanero tetugenda kukola ku galubindi zokka wabula n'obujjanjabi ne surgeries tubeera tuzikola so tulina eye clinic ejjudde mutwale ko president mukaya akantu ke wansome asome galubindi zoda mjera zole yeba binira Deputy Speaker waffe omukulu Charles Serubiringa ate ye ssentebe wa constituency eno
Seeko Honorable Kayemba Solo okuva e Masaka webale kujja Honorable Mwada Nkunyingi Mumaso His Excellency Robert Kyagulanyi, President of National Unity Platform. Waliwo n'abamuzeeko omwami Joel Ssenyonyi Nkunyingi n'abalala mwenna. So munzikirize ntwala omukisa guno kituufu omusawo genyibo bewayise. Some of the rule by thinking it's expendable and taken out for granted. Several Mr. President, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, mukama wange ndabye ngoze n'abakulembeze bange abalala okuli leader of opposition bwe tutuuleyo mu parliament. Omukulu Joel Ssenyonyi Honorable ate ndabye ne Secretary General ow'ekibiina kyaffe Naggwano nengedde ne member omulala wa NEC muganda wange Nubian Lee Alhaji ndabye member wa parliament nanyawo oluuyi luli okweyongerayo waliyo meya wa Kawempe meya ajeyagaliza Honorable Kayemba. NUP kyekibiina ky'ebyobufuzi ekigenda okukolera Munnayuganda ave mu mbeera ey'okuluma obujiji agende mu kwesiima. Yeffe abalina enguudo zammwe, yeffe abalina enguudo z'eggaali y'omukka, yeffe abalina eggaali z'omukka zino ze bayita train, yeffe abalina obujjanjabi bw'eggwanga lino, yeffe abalina amazzi amayonjo, yeffe abalina ebyenjigiriza eby'ensonga NUP gye mbagamba, yeffe abalina ebyenfuna eby'ensonga ebigenda okuleetera omwana w'omuntu okuva mu bwavu agende mu mbeera ennungi, yeffe abalina enteekateeka y'abavubuka empoomu egenda okubawa obukugu basobole okwetandikirangawo emirimu bave mu buyinike obw'okusabirizanga nnamukadde abalimbalimba. Ogamba otya bannakawempe abasukka mu mitwalo 20 nti n'emiruka gino omwenda mbogenda okugamba mb'obaleetedde miliyoni 10 mumuluka nga Kawempe wano guno otuwa otya miliyoni 10 ate nga nazo otulimbalimba tezirina we zirabika. Ababbi bonge be basooka ozitwala. NUP teyagala bukenuzi, teyagala bubbi. Bannange njagala obbagamba olwaleero tutandise mu mbeera entonotono mu busobozi bwaffe obwo obutono nga n'entebe tugituddemu makiikakiika naye tubaleetedde eddwaliro. Eddwaliro lino lirina services zirigenda okubawa nga za bwereere piwale. Wajja kubaawo services ze mugenda okufuna ku kasente akatonotono. Ekikyamya enkoko ekyensuti guba muyonjo mutono. Naye katutandikire wano tubalageko nti bwe munaaba mutuwadde obuyinza
pulezidenti waffe n'atuula ku ntebe gye baamunyagako luli tugenda bawa obuweereza obulungi bannayuganda. Bino tubisobola obikola ne mu bitundu ebirala eby'eggwanga bassebo ne bannyabo. Mukama wange pulezidenti nze soogera mbu olw'okuba nnina eddembe ly'okwogera. Mazima. Nze ntera kwogera olw'okuba mba nnina ebyokwogera. Mukama wange pulezidenti nkyalina ebyokwogera naye akaseera tekamala bitegeke. Amazima pulezidenti nze njogera. Nze yafaanana jjajjange Sheikh Alifani Kiyaga. Alina lwe yayogera ku mukolo ne bamuwa n'omukyala. Mu kaseera kano ssebo pulezidenti nsaba okutegeeza ntujja kukowoolanga abantu b'ekitundu kino bawa obujjanjabi emirundi mingi naye ebirala tujja byogera. Mu kiseera kino nsaba onzikirize nkukoowoole ssebo n'obwetoowaze obungi. Tukyaza omubaka waffe omulungi ne bakulembeze bannaffe leader of opposition abakabo bonna secretary general waffe ne bakulembeze bannaffe abakulembeze b'omu kitundu mwenna meya aliko ne banno bwe mbweyagaliza basebo ne bannyabo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahi wabarakatuh. Zikiriza nange omukisa guno nkwewole nkukulise olugendo olutukuvu lw'obaddeko kulikirayo ddala era ssebo nga bw'onnyonnyodde mbadde mbiraba n'ebiranga mbirengera wootabadde balowooza nti bakulivudde naye beerimba kubanga era ssebo wootabadde ekibiina kyaffe kya Naggwano kyazemu ne kimpa ekisanja ekirala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Era ssebo president wa NUP omujjuvu mpozi nga ndekulidde. Era abo bagamba nti bakulivudde obwesige bannakawempe bakuyinamu n'ekibiina kya NUP ekya Naggwano bwe kikuyinamu kye kyokka kye weetaaga okusigala ng'otukulembera era ng'okulembera abantu b'e Kawempe. Abantu b'e Kawempe bakulaza obwesige era nkakasa kiboogera bakyogera n'obuvumu era bakitegeeza. Nzikiriza ssebo nkwebaze olw'omulimu guno. Tusanyudde nnyo ffenno twali twewaana era nga tusuubiza abantu nti omubaka gwe tufunye alinga Ssegirinya yennyini amusingako Justin Bitabo na Luzungu. Ssebo tukoze bulungi nnyo. Abantu b'e Kawempe wabibagambanga nga bo bagamba ebintu ebyo byonna byonna ojja bikola ng'entandikwa nga bo bamanyi osuubiza era kati balowooza wano otuukiriza. Naye nze kino ssebo nkirabanga kisuubizo kuba ku mboozi tubadde tunyumya naawe twakkaanya nti abantu betukulembera mu busobozi bwaffe obutono bye tukola tubikole singa bye tusuubiza wabula nga example y'ebyo bye tusobola okukola era bye tuteekateeka okukola singa batukwasa obuyinza bw'eggwanga mu bujjuvu. Basebo ne bannyabo gye buvuddeko twabadde twetoola eggwanga twabaddeko mu mambuka naye twabadde Teeso eyo. Eteeso bababbako ente zaabwe ze babalirira okuba mu nte bukadde 3. Ekyo kye kimu ne Mwakyoli kye kimu ne wane Buganda Eruwero ne walala wangi nnyo ne babadde basuubizibwa okumala emyaka 40. Uganda ena ssente, Uganda ngagga nti ssente ze batusoloozamu zimala okuliyirira abo bonna bonna abanyigiriziddwa n'okulaakulanya ensi yaffe naye kubanga ssente zibbibwa bubbibwa. So bwe twagenze Eteeso ne tusayininga endagaano nabo nti ddala bye twogera tetubyogera bwogezi wabula tugenda bituukiriza era ne tubalaga n'engeri gye tugenda bituukiriza kuba ssente eggwanga liziina. Naye ate ne tukolayo akabonero akalala si kakutuukiriza wabula kakusuubiza ne tubawayo ente tonotono. Of course mwalabye Mukula n'Amongo nga banyiize nnyo bagamba lwaki mutulabisa kati kuddaabulula amalwaliro kino basebo ne bannyabo mukatwale nga akabonero k'ebyo bye tupulaninga okukola era bye tugenda okukola nga mutukwasiza obukulembeze. Amina. Sebo na lukolo tukoze bulungi buno si buvunaanyizibwa abo okusawa amalwaliro
ne buvunaanyizibwa bwo oggakaayanira era mu ggakaayanira twakkaanya nti mujja gagobereranga mugoberere sente z'omwomusolo n'okulaba nga zikoze ekyo kyennyini zino si za muwa musolo zino zo era tukwebaza kati olubona otuuka ku z'omwomusolo so n'ebigambo ebyo tubadde na bingi ebyokwogera basebo ne bannyabo naye nkakasa bangi kumwe mwategedde nti mwannyinaffe Honorable Shamim Malende yafiiriddwa kitaawe era gye twagala okgenda okumwerekerako era mujja kunzikiriza n'omubaka wammwe engeri gye twanyiridde ffena tugende naye sebo tukwenyumirizaamu nnyo tukwesiga nnyo tuyimirira naawe era n'abantu b'ekawempe seetaga bajjukiza ab'ekawempe twabalimba temubiraba kyokka tannasimbula kati olwo bw'anaasimbula lwaki sikomyawo ebigambo byange kankome wano n'ebigambo byange mbeebaze ennyo baganda bange sifunanga mukisa kudde eno beebaza otulondera nalukoola sifunanga mukisa kujja abantu b'ekawempe kubeebaza kugumira kutiisibwatiisibwa kugumira tiyagas kugumira makomera sifunanga mukisa era mukitwale tisinaba beebaza naye katonda baana bakkiriza tujja kudda mu ngeri ey'amaanyi tubalage okusiima kwammwe okusiima kwaffe naye in the meantime katubasabe muleme kuva ku mulamwa mwongere okutwesiga mwongere okwesiga NUP mwongere n'okwesiga abakulembeze be tuba tubasindikidde tukulaakulanye Kawempe Kampala ne Uganda yonna okutwalizaamu nga tuli ffenna mwebale nnyo kumpuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mukama wange tolina munnange eyo gye mpitira bampa ebintu byo taata njagadde mbireete mu lwatu ng'ate sinabizingeko olaba eyo nasanga omuvubuka labayo bwe yakusiiga mu kafaananyi nga olowooleza eggwanga okalabyako mazima mukama wange olaba omuvubuka nga yasiiga kano okalaba oba yalengera atya liri erikuumi lyerikambwe n'alisiiga diddido mukama wange olaba omuvubuka omulala nvuumulo omutegeera oyo gwe yasiiga mukama wange olaba eyo gye nabadde bampadde oba mulimu nsujju olabe waliruddawa kakati olaba mukama wange bwe nagenda eyo ku nnyanja ekiyindi nali mperekeddeko oli ng'afunye ekijuujulu mu kuwayira naye abavubi baayo ne bagamba nti batera okulaba amawanga nga gayina amagye ag'empingu kati nsebo ne bampa ndeete enkasi eno nti NUP etandikireko mu kuzimba ejje ery'empingu ndowooza baalaba wali kale mukama wange sebo tweyanziza nnyo taata era sebo sijja kwongera kulya budde okujjako okusaba ntambulire wamu nga bw'olagidde nange nja kutambula naawe gw'onaabajja gwe naalimisa